Muhamed Kateregga ye Secretary General w'ekibiina kya Jema Truth and Justice. Muhamed Kateregga ye yawandiise ebbaluwa ng'agiwandiikira President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku bigambo President byayogedde bwe yabadde ku BBC mu ggwanga lya Bungereza. Ng'agamba mbu ebigambo President byayogedde mbu tebyanyumye mbu kiraga awagira okulya ebisiyaga mu ggwanga lya Uganda mbu n'okwonoona omugigi omuto oba generation ento ey'abaana okubayigiriza okulya ebisiyaga. Ali mu kwogera nno ng'akakasa munno Kyagulanyi ebigambo by'agenda ayogera byonoona eggwanga mbu asaana abikyuse. Naye jjukira Kyagulanyi Ssentamu ye yawagira Basaalirwa Asuman omubaka wa Bugiri Municipality okufuuka omubaka wa Bugiri Municipality. Ebibiina bingi ne ba comrades bangi abaali bakoze ne Basaalirwa ebbanga ddene baagaana okumuwagira. Ne bagamba tebajja mumuwagira tagwanidde tasaanidde alimu okulya mu lulime ne mu luzise. Kyagulanyi n'agaana ne ono boy mulabye ebbanga ddene ng'alwanirira bannayuganda n'eddembe ly'obuntu nze kamuwagire. Basaalirwa yayitamu kati mukulembeze na 2021 Kyagulanyi yamuwagira Basaalirwa mukulembeze wa Bugiri Municipality mu Parliament. Olwaleero Basaalirwa yaleta etteeka ly'ebisiyaga mu Parliament. Ekigambibwa mbu Museveni yagwe yayitamu okuwa ensimbi aliyise kubanga yali ayagala okukiteeka ku opposition nti yaleta etteeka lino so si babaka be ba NRM. Olwaleero bigenda byeyoleka ddala nti ddala Basaalirwa akolera NRM. N'ekyayogerwa bali ba comrade abaali bawangadde ne Basaalirwa ebbanga eddene ne bagaana okumuwagira mu kalulu k'e Bugiri mu mwaka gwali gwa 2018 ndowooza 2018-2017 awo we wali akalulu ka by election y'e Bugiri. Abaagaana okumuwagira bagamba alya mu lumene mu luzise. Olwaleero ebigambo byabwe bivaayo nti bituufu baali bamumanyi omusajja yali mu lumene mu luzise. Secretary General ali mugamba mu Kyagulanyi talina kye yabayamba mu Basaalirwa okufuuka omubaka wa Parliament. Ambo Kyagulanyi yagendanga muyimbi mu campaign ezo era abantu bajjanga kulaba muyimbi mbu naye bannabyabufuzi abalala abawagira Basaalirwa be bamufuula omubaka wa Parliament. Nejjukira agambye bannabyabufuzi abalala bamwesamba ne bagamba tujja mumuwagira buli kibiina ne kyeta candidate waakyo ne bawagira ba candidate baabwe. Kati agamba mbu abalala be bawagira Basaalirwa bamufuula omubaka wa Parliament so nga Kyagulanyi ye yali naye. Kuba mu ndaba gye tulaga kino kyongera okulaga n'enjogera gy'ayogeramu nti nno ddala waliwo ssente ezibaluma ku mutima Mwami Museveni ze yabawa nga bali mu kwagala accountability. Kasooke mukuwe owulire ebigambo bye nga yettottola yetetegula ng'ali mu kugamba mu Kyagulanyi muli wa bisiyaga. Omusajja omukulu ow'envi ali mu kuwaayiriza munne gw'amanyi alina omukyala n'abaana. Yuuyo kya mazima nti Bobi Wine yali omu ku abo abaatuwagira e Bugiri naye ate si ye yali yekka. Ekituufu e Bugiri twawagirwa abantu b'ebibiina bonna n'abataali na kibiina okwawukanako ne FDC officially naye ate nga n'aba FDC bangi baaliyo nga batuwagira okuleeta Asuman Basaalirwa. Munnaffe ono alayika nti yayatiikirira nnyo kubanga yayimbanga nnyo ku laali ng'ate okuyimba okwo kuleeta abantu n'akola ki. So tuyimiremu awo. Omukulu ono ebigambo byayogera kati omuzeeyi w'envi ono ebigambo byayogera. Muhamed Kateregga ono yali chairman 5 owa Bukomansimbi district. Najja okusaba kaadi ya NUP 221 ne bagimumma ne bagiwa omuntu omulala wa NUP era yayitamu yekkati chairman wa 5 e Bukomansimbi eyo. Kati ego yafuna ku olwo ali mugita ku President Kyagulanyi mbu Kyagulanyi yajjanga muyimbi. Oba owulira bino nno ebigambo si asoose okubyogera ne Kasiyano Waddiri oweri mu Arua yassa Yasini Kawuma n'akubya President emiggo egyabula okumutta ne zaake naye yabyogera mbu Kyagulanyi yagendanga mu Arua ng'omuyimbi okumunoonyeza akalulu so singa munnabyabufuzi. Kati n'ono Kateregga Muhammad gwe simanyi bulungi ggwanga lye era gwe simanyi gy'asibuka oba mu Tanzania oba mu Congo simanyi bulungi ggwanga lye. Ayinza okuba oba mu Zimbabwe
ne Yolaka Java simanyi bulungi gwanga ali munansonyiwa ne yali ku Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine avole sawa eno katugende maaso Sakuta yeno yasolo bamukubalala kubanga kuyimba kyokka bamugisha muntu baliyo Abedi Bwanike yaliyo leader of opposition yaliyo namenyani nalikani ekyamusolo bya kuyimba kyamujjayo ennyo okumanyika kubanga buli platform gye twali tuwadde yakulemberanga ekisinde ekyo era n'ategereka bulungi. Kale kambuze Muhamed Kateregga ababanga ekyasolo bya Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine kuyimba lwaki ekibiina ekyamwe kitali ky'abayimbi tekina bakulembeze lwaki abantu tebakimanyi tebakyagala lwaki abantu tebakikiririzaamu bamba nti mmwe bye mukkirizaamu bye biyamba Munnayuganda lwaki Bannayuganda tebakkiririzaamu bye mugamba bye mutembeeta kitegeeza mmwe mwennyini muli bakuusa mwerinako obukuusa mmwe kennyini nti bye mwogera si bye mutegeeza kyova olaba abantu tebabagoberera tebabaagala tebabamanyi tebabategeera kuba nange sikumanyi Kateregga nfunye bufunye wano ebyafaayo nti waliko omubaka wa omukulembeze wa LS5 w'Ebukomansimbi ni lwakuba simanyi ggwanga lyonna gy'osibuka oba ova Congo oba ova Tanzania eyo sobola kuva mu bizinga by'e Zanzibar olaka gy'ova ndowooza wali obuzaale bwo kati nga Uganda waakajjayo simanyi bulungi tujja kuba twongera okutegeera naye omukulu ono yali kati atadde amaanyi mu Kyagulanyi naye njagala owulira ebigambo bye nga bw'abinnyonnyola engeri gy'abinnyonnyolamu birimu ego birimu okuba nga alina kyabasubya naye ngenda kubabulira amazima we gava lwaki ayogera bw'ati. Kizibu okumugeraganya ne General Mugisha Muntu yajjanga n'ayogera eddakiika 5 3 n'avaawo n'agenda. Okimanyi nti okuyimba kukwata abantu ku mutwe kati naye njagala credit okugiwa buli yalina kyeyateekamu era bibuliddeko ku mikutu egimu nga bagikozesanga ensonga nti twandibadde ffe ate kuwaka oba ku butakkaanya na position ya pate kubanga eyoku ffe gye tulabanga okuwagira ebisiyaga twandibadde ffe naye njagala okubategeeza nti buli kibiina kirina interest. Munansonyiwa baganda bange bali mukulaba naye njagala tugende mpolampola nga tutegeera olidde kodi gyakubye mbu balabanga ekibiina kya National Platform ekiwagira ebisiyaga mbu ekibiina kya National Platform ffe tulabanga position yakyo gye kiriko ewagira ebisiyaga kyabyogera dino tuwagira ebisiyaga eyo kodi ya Museveni gye yaleetera okuyisa mu baana abajjeema jjukira in the beginning Kyagulanyi abaana abajjeema baatuula ne basalawo kyekibiina ekyavayo kyokka ne kiwagira nuupu era ne kigamba kigenda kutambula ne National Platform era twamalawo ebbanga ddene nga Kyagulanyi enkuŋŋaana ezimu bazikuba ku Jeema nga Jeema enkuŋŋaana ezimu bazikuba Kamwokya nga waliwo enkwatagano eyo olw'obuwagizi buli President bwe yawa Asumaani basaalirwa kati baalina enkwatagano eyo Mwai Museveni najja n'abayiwamu ensimbi kuba tayagalawo okukwatagana kwonna kwa bibiina bya bufuzi najja n'abayiwamu ensimbi kati bano Bakateregga bali ku musimbi gwa Museveni okuyita mu Asumaani basaalirwa bali ku musimbi gwa Museveni gwe balya gwe guboogeza bino era kokulaba zino enjawukana ezizzeewo batukeno gamba mu Kyagulanyi ali ebisiyaga naye ngono musajja musiraamu ye Muhamed Kateregga Asumaani basaalirwa musajja musiraamu bamanyi nti Kyagulanyi alina omukyala Kyagulanyi alina abaana Kyagulanyi muzadde Kyagulanyi bamugatira Lubaga mu kyaki ne Bishop Ssaabasumba Spurian Kizito Lwanga omugenzi eyamugatta tamugattanga na musajja munne nti oba Kyagulanyi bamugatta ne Louis Rubongoya mu kyaki Lubaga nti oba Kyagulanyi bamugatta ne Nubian Lee mu kyaki Lubaga nti oba Kyagulanyi bamugatta ne Eddie Mutwe mu kyaki Lubaga bamugatta ne Babi Itungo Kyagulanyi Kagaju gwe bamugatta ne irayo mukyala we nyolya embadde eno ebisajja ebikuba bitalina bwongo kiri mugambo Kyagulanyi n'ekibiina kye bali babisiyaga eyo kodi ya Museveni yagimuwadde agikozese era bali ku musimbi gwe gubatawanya gwe gubalumya obwongo accountability ebalemye kati balanyisiwe kwasa Kyagulanyi
tuwulirize embada gikiteekeddwa okubeera nga kikuuma emu ku interest zetu taleetamu gitavuula position kubanga position ekyuka ne interest tekyuka kanokyo interest yaffe mu byobufuzi bya Uganda ekitwawula ku bibiina ebirala ya morals kigambo kikwatagana n'empisa obuntu bulamu obwesimbu nga jema tetwawukana nakyo era tukiremerako abantu abalala batategedde bonna ne baba tebategedde tusigala ku ekyo tukkiririzaamu kati kiriwo olwaleero ekiyinza okulaba nga kireesenga obutali bumativu eri abantu abamu ye bbaluwa gye nawandiikira ekitiibwa Bobi Wine mu lwatu era ebbaluwa eyo nagiteekamu akawaayiro akalaga nti egenda kubeera ya lwatu kubanga emirundi mingi muganda waffe oyo tumwandiikidde ku bbaluwa ez'ekyama nga tugezaako okumulaga bitwandibadde tutambulirako oba bitwandibadde bitugatta ennyo naye nga ebbaluwa ezo azisuula mu kasero taziddamu n'okuba nti kino kyeyakola kyali kya lwatu nnyo okusinga oba ebirala ng'ate kirina impact gye kiteeka ku baana baffe anjala twogere ku bbaluwa zaali mu kwogerako ono zavevenga lwakuba ayogeranga asoose okunywamu simanyi oba ali soba oba asoose kunywamu bampa olulimi telusituka bulungi simanyi oba ataddemuko ku nkanga ali simanyi naye tugenderaawo ikoze Muhamed Kateregga simanyi omanyi olwo abantu abamu abeetuuma amannya g'eddiini z'abannaabwe okuzoonona nate nga banywamu azoba naye erinnya yeetuuma lyetuume Muhammad naye nga si musiraamu ayogedde mbu awandiikira Kyagulanyi amabaluwa n'agasuula mu kasero mbuuza lwaki ebbaluwa gy'ompandikidde nyimba ngisuula mu kasero at the first place by'ompandikidde tebibaamu mulamwa biba biri nonsensical biba tebirina gye biraga biba tebirina kye bigatta y'ensonga esuuza amabaluwa mu kasero ngiyitamu nga yonna ejjudde irere nga temuli baatugamba nga bwe twatusoma nti discuss kati nga butandika okudiscussinga byonna nga byowandiise mu discussion zo nga temuli nga basazamu busaza from top to bottom nga basuula eri mu kasero kati nammwe mweremererwa mwenga jema at the first place mweremererwa mwenga jema ekibiina kyakona okuva lwe kyatandika myaka 10 weekiri tekirina lugendo eva mbayo n'omubaka wa parliament omu oba nga temulina kyekibiina kyammwe kyakoneraawo kati gwe eyeeremererwa Kyagulanyi ogenda muwa amagezi ki nga wedde weeremererwa gwe kennyini you can't move you can't walk you can't crawl tosobola kutambula tosobola kwavula tosobola kudduka tosobola wadde okusita omukono ogusuule wali naye ate ogamba omulala engeri gy'alina okutambula nga gwe kennyini tosobola kwegamba otambule first tell yourself otambule mmwe abajema musooke mmwe mwennyini musituke mutambule tubalabe nga mutambudde tumanye nti you have the guts mwina experience mu kutambula tujja kuwuliriza bye mwagala ne mmwe mwennyini mweremeredde emyaka 10 muli wano tewali gye mulaga tewali kye mukolawo wadde muwoza molozi bye biki ebisinga obulamu bw'abantu njagala mbuuze eno embada ebisiyaga byali biyingira Uganda byayitawa byajjira ku bbaasi Kyagulanyi nga yagivuga n'abiyingiza wano byayita ku biiki ye Busaabala mu lyato lye oba byayita mu ttundula ye gye baawamba mwe byajjira byafubutuka mu maka ga Kyagulanyi emagere ne bitandika okusaasaanira eggwanga Uganda mpulira abolooga mbu molozi empisa mbu Kyagulanyi muli wa bisiyaga Kyagulanyi yayitawa n'ebisiyaga Kyagulanyi mbuuza yajje molozi mbaana bammwe ebisiyaga byajja ddi mu Uganda era byatandika bitya
Kyogamba emyaka egyo gyonna byonna gye bibadde bijja bibeerawo. Kyagulanyi yabadde abipuliikinga ng'agenda amasomero n'agamugamba abaana bali ebisiyaga, ng'agenda mu bbaala n'agamutandike mu eri ebisiyaga nga tulaba, akubye ennyimba nga zipromotinga kulya bisiyaga oba nga zivumirira bisiyaga. Ne bamusiba n'omusiba omugano ogende Bungereza. Nemmwe zino embada zino zizaalibwawa. Muhamed Kateregga ono bazadde be bafaanana batya? Njagala ku bazadde be enkengere. Mulimu ebintu ebitasaana kubeera mu bantu ng'obiraba n'okitunuulira n'ogamba kino ekizezengere kyavaawa. Nga just obusente obutono Mwami Museveni bw'aba bubakozesa bubaggyemu amagezi gaabwe ag'obuzaale nga tebalina wadde ne common sense. Tulwanirira ggwanga lijja from one step to another step byo bituzza mabega. Bino ebisajja y'ensonga lwaki Museveni alemedde wano. Mulowooza bisajja muli nabyo bitegeera ne nga temuli wadde n'akongo neewunya n'abaana baaza bano babatunula batya. Abategeera bato bamuya byayogera ne bagamba taata ayogedde batya. Enna avevenga ovevenza abologa bolozi bava bagamba muna abantu bavuma naye ng'omuntu yayogedde tebigasa. Toyinza kudda ku munno omanya alina mukyala we alina abaana be basajja bakuze notandika okugera ebintu by'ekisiru muno ya promoting ebisiyaga ne bano abantu babazaalawa bano mukyala wo nani amumanyi. Inno Wakyagwani tumanyi ebbabi tungo Kyagulanyi Kagaaju owono yani. Asajja bano bannaye ensimbi zibamazeemu obwongo. Abantu baayavuwala beeremererwa baalema okulima emmwanyi ne balima emmwanyi ne bafuna ssente, baalema okulima kasooli ne batunda ne bafuna ssente, bali wano balowooza bya bwereere. Ono ekimuluma nsimbi za Museveni zeyabawa zibaluma obwongo balaba ssente zigenda tagenda bawa balansi weteeka ly'ebisiyaga eryayita. Yabagamba liyite mu kibiina kyammwe munkubire Kyagulanyi abadde mukwano gwammwe. Kati kibalemye ekyokuba Kyagulanyi abasinzeeko eddaala kati beekwasakwasa obusongasonga era babimuyingizeemu. Pulezidenti yayogedde kiriya lunaku lwajjo nti basajjamu bakasabbuuni munzije mu bintu byammwe. Sebo Muhamed Kateregga kasabbuuni ja pulezidenti mu bintu byammwe. But the more you talk about anything, the more you are promoting it. Bino ebitwandu wali yandibadde abimanyi. Waliwo ebintu bye tukola naffe nga tuli mu kwebuuza amagezi. Ekintu bwe mba sikimanyi sijja kukikola. Ne buli lwe nfuna ekintu ne nkitegeerako nga kino kikola kitya. Nga I try it. Gabaleme okuprotectinga abaana bammwe baleme kumanya bino. Mubamanyise byokka bye balina okumanya kati omusango muguteeka ku Kyagulanyi. Kyagulanyi ajje mu maka gammwe atendeke abaana bammwe empisa. Atendeke abaana bammwe baagalani nti gwe ng'omwana omulenzi olina kugwa mu mukwano naani. Mmwe kennyini bano Bakateregga Muhammad bano g'osanga ewaka nga omukyala amukaabya kagiri amukuba enkya n'eggulo ayenda kwona ayenda kwoli kati omukyala n'aba nga yeetamiddwa takyayagala musajja nga eve ebigambo byogera ku bbaawe Kateregga bikyamu nga mwogerako ogusajja ogwo gwantama ebisajja tebirina magezi n'abaana balina abawala ewaka ne bakula nga tebaagala kintu musajja. Ekyo kye kituviirako abaana ne batandika okuganoonya bawala bannaabwe tatisiti mbeera ne muwala munnaye nga nina emirembe. Olwagagamba ago ge boogera ewaka nga bakoze agakolobero ewaka ge gavaako ge gadrivinga ku kiri. Ne twerabidde okumanya source okuzwa nti naye kino kyekireetera kino kiva ludda wa nti amaka gaffe gateredde so tereze waka waffe abaana be tuza tubaagazisa obufumbo avwaka nga naye ayagala kugenda kunoonya mubeeza amuwase nga edda bwe kyali. Lwaki kati abaana tebaagala bufumbo? Kubanga ffe bye tukola ffe waka mu maka gaffe bikyayisa abaana baffe okuwasa n'okufumbirwa. Ebyo gye tulina okutandikira ewali ground. Era ne parliament n'ebiteeka bya mu mwali tasimala birwanyisa bisiyaga bina kutandikira okutereeza families zaffe. Lwaki zifa? Eyo gye tulina okutandikira kuba gye njigira mu family nti omusajja abeera na mukyala. Omukyala abeera na mwami nakukiyigira waka. N'akayimba president yakayimbye man and a woman, woman and a man. Bwe yakiyimbye Adam and Eva bwe kityo. Gabalemeddwa okupreachinga what is right. Gabalimye okwogera ku kye tulina okwogerako mu promotinga bitasaanidde okupromotingibwa. Buli dokuma okyogerako mwongera kwagazisa abantu n'ekyo kikola kitya kye boogerako ekyo kiwooma kitya. Enkyanga testinga
bwe kinamwomeranga n'enkyaddayo nga gufuuka muze nga kifuuka kirwadde. Zino embadda zino zaava olw'okubanga n'abantu baakula mu wawa nga tebalina common sense nga tebalowooza, they don't think, obwongo bwabwe buli mu tusente kuba tebasobola kwekolerera engalo nnafu yena ngalo munaani mulaba ebigalo. I'm so pissed off n'omusajja ono kubanga abantu abamu tulowooza nti babategeera, tulowooza nti tulinako gye tulaga tugenda kununula eggwanga ate ebidindidindi nga ne kivaayo ne kitandika okwogera ebigambo ebitalina makulu. Muhamed Kateregga, simanyi gy'ozaalibwa, simanyi gy'osibuka, simanyi ggwanga lyo, wabula nkulaba wano. Oyinza oba oli mu TZ, empisa ze TZ sizimanyi, eyo Zanzibar sizimanyi. Oyinza oba oli mu Congo, simanyi empisa ze Congo, simanyi abali enkima kati simanyi bulungi. Naye ebintu bya Uganda, ebintu bya Buganda tubikwate n'obwegendereza nga situtisibagazisa ku bannaffe kubanga twagala Museveni atuwe ensimbi. Wakyaliwo bingi bijja mu maaso. One kati tusuke njagala mpuli wano alina wano kyabadde abolooga nakyo. Tuwulire kino. Ng'ate kirina impact gye kiteeka ku baana baffe naddala abavubuka. Netulowooza nti tukiteeke mu lujjudde efuke debate. Bannayuganda bakikubaganyeko ebirowoozo era bajjemu ekisinga okubeera ekirungi. Njawo kumwebaza okubeera clear ku kikyalowooza nekyakkiririzaamu. Olunaku lwajjo bwe yavuddeyo n'ayogera eri ab'amawulire. Naye era njawo kumutegeeza n'abakkiriza nga ye nti ennyinyonnyola ye gye yannyonnyodde tetusembeza kumpi na waali. Tusigala nga tumaintaininze position yaffe, nga tumaintaininze interest yaffe. Obuzibu obuli mu kigambo ekyo kyawagira oba kyalowooza nti nno kimufuula omukulembeze ow'ensonga. Ne bakulu baganda bange abandaba muwulira bulungi omusajja ono Muhamed Kateregga mbwe obuzibu obuli mu kintu ekyo kyawagira yamugambye nti nakiwagira. Muwulira koodi abasajja bano ze bakozesa okwonoona munnaabwe atalina kye yamukoze just baba mu makadi y'ekibiina katali ku munne awaayiriza ebisiyaga. This is the real reason lwaki Museveni yakyeta n'akiisa mu opposition. Bakiteeke ku Kyagulanyi nti nno muli wa bisiyaga. Yakyogedde mu interview yabadde ku BBC nti Museveni yaleta etteeka lino ng'akozesa bannaffe bennyini alwanyise ffe abali mu opposition. Baabano hii n'embadda ya Muhamed Kateregga Nkodomali. Bantu mmwe kale mutumalamu amaanyi, bantu mmwe mutukwasa obusungu, bantu mmwe mutuswaza. Kale wuuyo nyo kino tukikwate bulungi. Yesebo akabasiyazi buli waliwo obubonero obukola ki obutegereka agenda kubeera nga kola ki ngattibwa. Nkunnyonnyolayo mwaddemu ne misinformation, mwaddemu okubuza abantu okubalowozesa nti nno etteeka lino abaalikola tebatwala budde kulirowoozaako nakumanya bwe zibuyinza kubeera nga buvaamu. Ffe tulowooza nno nti era bulijjo nsiba nkyogera nti enkoko ebiika eggi weeyisa eggi weeyisa ne kalimbwe. Naye Katonda yatusalirawo kulya ggi n'atugaana okulya kalimbwe. Kakati ensimbi tuzaagala kubanga ebimu ebikozesa abantu n'okuliko obulungi ne President Museveni kimutawaanya by the way ekyetteeka lino ensimbi era yamira mwoyo ng'enkoko emira ensanafu okuliteekako omukono. Era omulaba abanga ayogera ku lyo ng'alinamu okola ki engeri gy'abalamu ebigambo bye obuuli abutanyiza bali babawa nsimbi. Niffe tulowooza nti ebbanga litunamala nga bannayuganda tubalundira mu kulowooleza mu nsimbi zituweebwa mu buyambi tetujja kubeera nga tuvaayo. Omuntu ayinza okwebuuza nti wabadde njagala kubuuza Muhamed Kateregga mukulu taata kitaffe omulwanirizi w'abali alwanyisa ebisiyaga byo ssebo ani yakugambye nti Kyagulanyi ali mu kuwagira bisiyaga kufuna ssente?
oba gwe oli mu kuzaagala nga gwozinoonya bazikuwe. Kubanza Kyagulanyi mmanyi mukyala we, manyi abaana be, tumanyi engeri gy'afunyemu ssente okutuuka awo. Tekubadde kulya bisiyaga. Era tumanyi yakuba oluyimba ng'avumirira ebisiyaga. Kateregga situkuwulira nga kutolina kye wali oyogedde na kimu. Okujja wadde okweripaka n'akateeka Museveni kyabasasulidde ensimbi. Obaddewo emyaka mingi, obadde mu kulembeze w'ebukomansimbi. Tubulira ani gwe wali okutte omuli w'ebisiyaga n'omusiba. Kale kambuuze, kati Kyagulanyi yalina okwogerera ebisiyaga nti temuli ebisiyaga mwamusasudde ssente mumusasule nno. Mama mwagala ayimbe oba abakolere akalango oba aboogerere abawe eddoboozi erirwanyisa ebisiyaga mumusasule. Ababuuli obuwumbi bw'ayagala obwa ddoola mubumuwe abayogerere. Kuba bwe kiba nga mwagala muntu aboogerera nga mulaba yali fiiti okubakolera akalango kamakolanyisa ebisiyaga e Uganda baleme kubirya nga ye yabireeta. Mukole naye eddiiru mumubuuze nti twali twagala tukolera akalango ng'oyogera ku kino ne kino naye tukuwe ssente mmeka. Kuba gwe mulimu tise job gwe baakusasudde yabyogerere bwereere gw'ofunemu. Ate nga weeyagadde weewadde ekitangaaza mukulu wa Muhamed Kateregga weewadde obuyinja ye Secretary General wa Jema. Kati njagala omwami ono ebigambo bye byayogera birina koodi zaabyo nga ziva ddala mu nteeseganya ze baalina ne Asumani basaalirwa ne General Museveni. Kimaze nnyo ne Secretary General Asumani basaalirwa ye President wa Jema. Secretary General ne President baba bali kimu, baba batambula wamu. Kitegeeza ddiiru bagirimu babiri. Kati bali mu kulumwa. Museveni yabasasulako kitundu kya nsimbi. Oguntu bagukwate bagutege ku Kyagulanyi. Oguntu guganya okunywerayo ku Kyagulanyi. Kyagulanyi eva agusamba tteke ne gubaddira. N'agusamba tteke ne gubaddira ne bakituulamu. Kati banoonya bwe bakimwambaza. Neze manyi bannayuganda si basiru. Kyagulanyi talinnyangako n'agenda China. N'asuubula endiboota y'ebisiyaga. N'agisasulira omusolo n'agiyingiza e Uganda. Nti kati endiboota eyo gye yaleeta Uganda yeefuuse ebbereje yeefuuse obuzibu mu bannayuganda abali b'ebisiyaga. Kyagulanyi talina gwakubira ssimu n'amugamba nti hey, Muhamed Kateregga genda olye muganda wange ono yani ali ku mpewo gaali naye erinnya muganda wange nsonyiwa. Okay. Muhamed Kateregga genda olye Asumani basaalira ebisiyaga. Talina gwakubira ssimu. Nti waliwo betufunye babano Kyagulanyi nga bakubira amasimu nti gundi genda olye munne ebisiyaga obanga alina bakuŋŋaanyiza nti mujje mwete ebisiyaga. Kati why you waste your time ku muntu atabaliiko? Omuntu ali ku bibye. Bambuze ekibuzo naawe ndowooza ye. Naawe weeyiyo Muhammad. Gamba nti nze sibiwagira gwe lwanyisa bisiyaga byo. Ye yagambye nti nze sisobola kutta muntu mbwalidde ebisiyaga. Kambuuze ffenna wano tukuze nga batugaana okukola coupling nga batugaana okwegatta nga situnatuusa myaka gyegatta naye nga batubuulirira oba otegedde ani gwe baali batadde kalabba nti gundi vayogere nti abaana tebalina kukola coupling vayo ogamba abaana nti okwegatta nga emyaka teginnatuuka kibi nnyo. Omuntu bw'atuuke ba consent ye ne gwayagala okwegatta naye ne beegatta ne bakola ebyabwe n'abali b'ebisiyaga bwe guli eyo their consent basalawo nga bo ne bakkiriziganya nga bo ne bakola bintu byabwe nga tewali gwe balumizza ne beerumya byokka balumiddwa tebalumiddwa be bamanyi eyo mu bisenge byabwe oba mu nsiko zaabwe bawuwa gye babeera nga bali ebintu byabwe tewali abagamba nti mugende mubikole bo beekola byabwe nga bakkiriziganyiza ng'abantu. Kati lwaki mwagala okuyingira mu ddembe ly'abali abakkiriziganyiza okulya ebyabwe? Tetwabaddeyo gye babiteesereza baateesereza byabwe nti tulye ne balya nga bwe muteese waka nti tulina kulya kyennyanja leero ne mukirya. Kati nga nzijanga mbaga lwaki mulidde ekyennyanja nze nakibagulidde ze mwazijje zasiguze mmanyiiyo nga nze nyingira mu ddembe lyammwe eryokulya ekyennyanja. Ate basajja mugenda tukinaggukirako wano tewali gwe balagira kulya bisiyaga. Mutendeke abaana bammwe tebabirya mubasomesa empisa zaffe eza Buganda
so kutandika kulewalampa bannammwe mubalireko ensimbi kubanga mubateekako enziro mwe mubulire baana bammwe nti ABCD tebakikola kino bakikola bwe bati ne bwe bati ne bwe bati kyebakola kyekituufu abaana bamanye ekirina okukolebwa ekituufu bafunewo enjawulo wakati w'ekibiina ekirungi so temuteeka ku Kyagulanyi mbu yagenda basomeseza abaana bammwe yabazaalira yaliyo gye mwayagalira ne bakyala bammwe okuzaala abaana abo yabalabirira kati muleko mumudeeko burden nti abatendekero obutala bisiyaga bagwina mu mukule temumuteeka mu bintu byammwe muli ebintu byammwe wakasabbuuni muli ebintu byammwe president mukyala we Bobi Tungo Kyagulanyi Kagaju abatumidde katugende mu maaso ddewo bantu bangi abagenze ne mu kooti era omusango ne olukiiko omulamuzi Buteera yagenda okulidinga abakulu abagenda okubeera mu nteekateeka eyo okuwuliriza that anti-gay petition. Jema waddemwe mwakulembera mu kweteteeka njogera ku mubaka wammwe temwavaayo nnyo kusimba Nakakongo n'okugezaako okutunulira abantu bano abagenze ne mu kooti okuliwakanya naye mukitadde nnyo ku musajja wammwe oludda oluvuganya abantu bagamba nti oba oli awo kakodiyo kabaddi kakumusuula mwe mufune engeri gye muyitamu mubeere b'amaanyi mu kaseera kano bwe tukomawo mukuumulamu tugenda kudda ku nsonga eyo nsaba weteketeeka okutegeeza bannayuganda nti temuli mu kulwanyisa ye ng'omuntu wabula butereevu kugenda mu nsonga eyo tukoma ky'okukumaakuma okulaba nti muddamu okukwatagana obulungi mubeere n'opposition ey'omuzinzi opposition mwe mujja kugimenyaamenya mukoleraani ye gwe tugezaako kugamba ye akoleraani kyenjaga bannayuganda bategeere nti Jema kyekibiina kyokka ekiri mu opposition ekyatuuza delegates conference nekiisa resolution okuwagira Bobi. Inclusiveness is okay. Era situgamba nti genda oyimirire ku ssaawa ya Queen oba oyimirire ku State Square buli gw'oteebereza okubeera nga musiyazi okube ku mutwe. Ffe tulina n'endowooza egamba nti tuteekwa okubaako ne kitukola wansi mu masomero abaana be tuzudde nti babalalambazza tubakoleko rehabilitation okubaddaabulula okubayigiriza naki nga nze nkuze nnyabo ne ssebo ewaka batugamba nti okugema kusinga okuwonya andowooza muli n'embadayo gyeri eri mu rehabilitation kati kikya kibali mu kufumba ne kibali mu kuvuga bavuga parliament eyise ensimbi za rehabilitation kwali Ebisiyaga bano babayo muno ba rehabilitator we babala kati awo baagala okugenda oba munengedde mulabyeyo okugema kusinga okuwonya okugema kuli ludda ku biri by'Ebisiyaga waka in our families nze taata nawe maama tubuulire abantu abaana baffe amazima tubalage emikwano emituufu gye balina okubeera nagyo tubafunire nti nno omuntu omwami ayagala na mukyala omukyala ayagala na mwami era obufumbo buba wakati wa mukyala na mwami si wakati wa musajja na musajja wasi wakati wa mukyala na mukyala ate nga tukola ebikolwa ffe mu famire ebyagazisa abaana baffe okuba ne famire okuba n'omukyala nga nze taata ebikolwa byenkola ewaka byagazisa mutabani wange okuwasa naye anyumirwe nga bwe nnyumirwa nga ebikolwa mukyala wange byakola ewaka byagazisa muwala wange okufumbirwa naye anyumirwe nga mama we bwanyumirwa ffe tunawe tusobose kwekolako ffe assessment bannakazadde ffe abazadde waka mu maka gaffe nga zitunagatereeza iffe ffennyini nga zitunneetereeza kwagazisa abaana baffe kuwasa na kufumbirwa Ebisiyaga bijja kutambula tamina kye mwogera tusooka abaana ffe tubateekemu okwagala kubayingire balabe amapenzi ge tulimu nze taata ne maami waka gabanyumire banyumirwe babeere inspired omanye omuntu kyolaba kyolya oba kyoba oba kyofuuka kyeweegomba kyoba bwe banaatwegomba ffe kye tuli ng'akati ensi yonna bweyegomba Kyagulanyi ne Bobi Tungo Kagaju abantu bajja kufumbirwa banyumirwe nga Kyagulanyi bwanyumirwa oba muntegeera
nebino betulimu muno rehabilitation masomero already muba mwamutadde omwana waka kiba kitegeeze waka mwavayo nga tumukoze mulimu gwammwe ng'omwana tayagala bufumbo tayagala kulaba ku bakyala tayagala kulaba ku basajja nga waka mwamonoona kati ne mumusindika ab'essomero bo bafaafagane naye kati agenze mu ssomero agenzeyo nga tayagala abasajja manya tayagala abasajja omukyala nga n'omulenzi tayagala bakazi agenda kwagala basajja banne agale bakyala banne olwo kati muzze ku rehabilitatinga kyemwale mwammwe essomero si erina okulemesa ebisiyaga wabula families zaffe ze zirina okulemesa kyekisumuluzo namba ate kyekisumuluzo ekisookera kyekisembayo tewali muntu mulala kuba omwana gw'omulinako obuvunaanyizibwa okumuwa direction gy'alina okukwata ate gw'olina okumwagazisa obufumbo kuba gwe gwalaba gwe mufumbo okusomero tewali mufumbo abasomesa tebafumbirwa ku ssomero bufumbo bubeera waka mu maka gaabwe bano bazze kusomesa nga bamala baddayo waka obufumbo babulabira ku kinti bunyuma babwegombe ebikolebwamu babyegombe nabo baagala obbibeerako mu bukulu waka ku maama ne taata awo wali eddagala wokka tewali kirala bino byonna bimuddamu ne muvevenga ne mulega obulevu obujjudde envi ne muvevengera wano ne mubwatukira wano tudde ku famire zaffe gwe mulama we guli kyemba mu preaching nga kyokka abakyala baagala baami baabwe bulungi n'abaami baagale bakyala baabwe bulungi baagazisa abaana nabo okwagala bakyala baabwe nga bakuze nesi bino byakatemba byalimu Muhamed Kateregga mu rehabilitation bo babala eva wali sente bali mu kuvuma Kyagulanyi bafune kibatutwalamu ndoza tumutegedde point ejeri rehabilitation agala kuba rehabilitator bera bayise supplementary budget mu parliament kitwagala sente za rehabilitating abaana baliridwa bisiyaga nenga bali ludda wani amanyiyo babiri abampe nze ekintu nga sikimanyi n'abayasi wali gwe nalinda byeko ebbanga lyonna lye mbadde Uganda mpulira byogere eva iyase oba gyebiri baba baagadde oyo gwe babiridde nga tayagala nze manyi omuntu yenna tukuze nga tumanyi omuntu akwata omuwala oba n'akwata omwana omuto atanneetuuka bategeera nti omusajja waawo yakutte kawala ka gundi akana tekanneetuuka era bamukwata ne bamubonereza bwe kibanga kibaddewo mu society yaffe ngasobola okutegeera akutte kawala ka sezidoolo n'akaagala nga kakyali kata akaana n'akolako ebyansumattu ne tumusiba naye bwekibonerezo mu kkomera kooti n'emusalira nga tumutegedde lwaki tusobola kutegeera Ssaalongo Yokaana alidde ebisiyaga oba akase ebisiyaga Muhamed Kateregga lwaki eyo tetusobola kukitegeera lwaki kiba kitegeeza ababiridde bategeeraganye mu kubirya nga bw'otasobola kutegeera nze oba bw'otasobola kutegeera mukyalawo nti balidde ekya Julayina ne muliraanwawo nga toliiwo nga tewali akugambye nti bakirya ne besaanya ne baba nga bakava okukirya ssaawa eyo n'okomayo waka n'otategeera nti no bakiridde ekya Julayina kiba kitegeeza nti mukyalawo ne neighbawo oba ne mukwano gwo bategeeraganye batuuse ku ntegeeragana ku nzikiriziganye y'abantu ababiri ne bafuuka omuntu omu ne bakola kye bakoze bonna ne banyumirwa ne bawoomerwa ne bavaawo nga bali kini nga bali bulungi kati abantu ababa bategeeraganye ne bakkiriziganya okukola ekikolwa kyabwe lwaki tuba tubabadhalinga lwaki tumala time kw'abantu abakkiriziganyiza bwe tufuna akase omuntu okulya ebisiyaga oyo akwatibwe gwe mulimu we guli tumukoleko amateeka bwe galagira omulala ajja kugamba oli bwe yabirya bamutemako omutwe oba oli bwe yabirya bamukola ABCD oba oli bwe yabirya bamukola kino oba oli bwe yabirya bamukola kino amaanyi gavumenti geneteka okubonereza gwe bakutte nga akaka abantu okulya ebisiyaga tegajja okugaana abalala okuddamu okukola omuze ogwo bwe temusobola ku actinga mulowooza nti Kyagulanyi agenda obba promotinga etteeka lyammwe abakolera etteeka lyammwe libeere effective muswadde mumujja mu bintu byammwe Kateregga mumuli eva kubala nsimbi nze nalabye edda gy'ogenda mbu rehabilitation that is money rehabilitation bamukola ku malusu gavumenti erina okuyisa ensimbi embalirira supplementary budget oba embalirira yonna neteekamu essente z'okulabirira abali bebalidde ebisiyaga naye nga baliwa
bano zibagala ati bafune zi office Museveni aga mulwaniride nya Ebisiyaga mujje wano mugende mu rehabilitating abantu afune moloke nene asasule mbali ali mu rehabilitating abali ba Ebisiyaga naye nga tekiri nawo kyenva mulaba yesibye ku Kyagulanyi yayina abala kalimu amanyi kagenda kujja waka rehabilitation soko muwulirize gwe ekedo kubera nga batambula fe tulooza nti okuwa eddiini yaffe kwa ogenda ku lutimbe n'ogamba nti abonna abawagira etteeka eryo ng'okimanyi nti mu mateeka gonna agaali gayisidwa twaliwo tteeka lyali gasiba Uganda nga tteeka lino oba okubiddemu abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo okay oba okubiddemu abaddugavu bannayuganda abakkiririza mu mpisa zaabwe ez'obuwangwa oba tebabaze mu magezi nakutegeera ambuuze Muhamed Kateregga empisa zaffe ez'obuwangwa wano mu Buganda waali naye nga kuba simanyi gy'ava ayinza okuba ava TZ eyo Zanzibar ayinza okuba ava Congo eyo ayinza okuba ava Burundi ayinza okuba alina gy'ava eyo simanyi wa gy'ava mulaba wano simanyi kuba wano kibaljereeta bangi kati simanyi gy'ava tola njogedde bwentyo kati obuwangwa bwa wano waali naawe wooli nange wendi mu Uganda obw'Abaganda obw'Abasoga obw'Abagisu obw'Abanankole obw'Abanyolo obw'Abatoolo bwonna ffenna obuwangwa bwaffe bugamba nti omuntu attibwe bw'aba tawagira muntu mulala obuwangwa bwaffe wano bugamba nti bwemasiwagira Gen. Museveni bampambe banjokye paasi banzijemu amaaso bansaleko emimwa bampangulemu amannyo bamenye embiriizi bamenye obukongovule banyonona banzita amaka bansaleko obusajja banzijemu ensigo obuwangwa bwa wano bugamba nti banzite bwe mbasiwagira Gen. Museveni obuwangwa bwano kye bugamba nti nfe mbulembuleko n'amayitire ndeka abaana bange myaka 3 sibalabako tebandabako mukyala wange simulabako tandabako myaka 3 obuwangwa bwano bukikkiriza nti mpambi bwembule obuwangwa bwa wano tebwamwe ssebo Muhamed Kateregga temunzikiriza kuba mulamu sikirizibwa kuba mulamu nga nazaalibwa bazadde bange n'eddembe lyange ery'okuba omulamu tebunzikiriza kambuuze baani be mwali muwulidde abaafudde Ebisiyaga nti gundi yalidde Ebisiyaga n'afa n'abira overdose n'akutuka n'agwa n'afa ku nsi kuno kintu ki ekisinga ebbeeyi bulamu to live kyekyobugagga ekisingayo tewali kyabugagga kisinga bulamu omuntu w'Ebisiyaga asobola okutuuka n'addawo n'atereera nga bw'asobola okuva mu ddiini n'odda mu ddiini erina obuli Ebisiyaga tukitwale ng'eddiini bane zino eddiini zetulimu ziringa biri bya Bisiyaga kuba kitumanyi gye zaava zajja buzina basobola ne bazituteekamu ne tukkiriza enzikiriza y'abali era abalimu abalese Ebisiyaga tetumanyi gye baatandika na ddiini zaabwe twalina wano eddiini yaffe nga tukkiriza Katonda mu Katonda n'ebyobuwangwa ffe nga bitugoberera ne batuteekamu eddiini zaabwe obuwangwa bwabwe ne babutuleetera wano ne tukkiriza ntambula nabo waliwo Abakatoliki twali bakuba ku mukono waliwo Abaprotestanti twali bakuba ku mukono waliwo bannaffe Basiraamu twali bakuba ku mukono banga byonna byaleetebwa Abazungu wano era buli mwali n'enzikiriza ye era byaliwo mu kusooka nga buli mwe alwanyisa munne twamala tumanya ne tutambulira wamu kuba twalina obuwangwa bwaffe ne tukkiza nti assimilate ng'ebyo ebyakola ki ebyajja kuba buli omu nga akkiriza byayagadde okukkiririzaamu kati lwaki okkiriza abakkiriza buli omu akkirize mu kyayagadde okukkiriza tutabira mu kukkiriza kumu bwe kuti bano abali ebirye ebyabwe bo noyagala bo abali abalye kimu nga bo basazeewo kuba ffenna ebintu bino twabisangawo si ffe twabitonda twabisangawo kati omuntu omu okwabyuzinga ekintu Katonda kye yatonda ffe nze teguba musango gwange guba gwoyo akyabyuzinze era Katonda bajjamu ekibonerezo kye nga ye abyuza so singa nze wookya Kyagulanyi musajja ize wookya ali wali atunuulira bali bakasabbuni bali ab'Ebisiyaga kati ng'omutaako omusango nti ssebo olaba bali Ebisiyaga n'otabakuba yalina obuvunaanyizibwa obubakuba yabaddeyo nga bateesa ebiri ebyabwe bano abasajja balina bo kye babalamba obuwangwa bwaffe lwaki tetuteeka mulaka kukitta abantu ekiwamba abantu batujja ku nsonga enkulu ey'ekitta abantu ey'ekiwamba abantu Gen. Museveni gyali mu kukola tudde ku Bisiyaga ebitalina buzibu Ebisiyaga tekinzitirangako omuntu ali mutu wange yali afudde lwa Bisiyaga
simulinayo nti muganda wange omukwano gwange yafudde ng'ali ebisiyaga kuba tewali abirya tubula gambe sibalabangako era sibawulirangako mbiwulireyo bweru nono baga okiteeko nno ne wano weekiri kingi nnyo nnyo oba weekiri nze sikirabangako mu famire yaffe tekiriyo sikiwulirangayo era twali omuntu wange yali afudde lwekyo era twaliwo omuntu wange yali afudde accidenti oba bulagajjavu bwa gavumenti enguudo embi waliwo omuntu wange yali afudde ng'asanze mudayo tewali ddagala abasawo n'omulagajana bagamba munjira mumuteekawo ffe tetulina gloves n'akutuka n'afa obulagajjavu bwa gavumenti mbandi n'ayingiddwa eddembe lyange ery'okuba omulamu okusanga mu ddwayo tewali bikozesebwa n'enfa awo wali omulamu tulina okutunula ffena ye main goal ye fundamento y'okubeera ku nsi kuno n'ebintu ebirala byonna si bisiyaga neetaaga Kibalama abeere nga mulamu atendeka abaana be bano abato be bamulesa yeyagale ne bakyala be abaana bale ntata ng'ayagala nnyo bamaama naffe tujja kuwasa tufune bamaama b'abaana baffe ne kati maama mukyala wa Kibalama ali yekka abaana bakuze tebalaba ku taata balowooza nno maama yabazaala ne maama nabo bala bajja kukula nga bagamba atubanta maama naffe yatukuza nga yekka naffe tujja kuzaala mu bamaama we are the promoters ate ffe we are the fighter ababirwanyisa you promote ate no pretending anti olwanyisa hypocrisy leave people to do what they want to do if someone want to call ebyo ebisiike bye muleke akole byayagala kasitaba nga tabikoze bajjo bikola muvumbagire wevu nti byo tukunoonya siba embada ne muli mu kunyingira mu ddembe ly'abalala abakola ebintu nga bakkiriziganyiza okubikola mulese okulwanira eddembe ly'abattibwa gwe mumanyi abatta John Museveni ali mu kutta baana baffe kati bwe mutakitiza nabo yena yeewombeese ng'eggole erina ab'ejjombi mutumala amaanyi atumuwulirize tuve wano ekyo twagala okubeera nga tumwewaza naye bwe tuvaayo ne tukimulaga mu lwatu nga bwe kyogedde mu lwatu abamu mufuna akatengo batya bafuna akatengo naye nga ffe tukikola kubeera nga tukola ki nga tuyambaye kyokubiri bwe tubeera nga tunuulya 2026 ngera twala okuleeta enkyukakyuka obukulembeze bw'eggwanga okusinziira n'osinzira ku babaka ababiri kubanga nawulidde mu press conference nga boogera ku Kagabo n'omulala w'entenjeru eno oba njeru oba something nti bakolagana ne Museveni n'ozingiramu ababaka aba opposition bali 100+ ng'ogasa abajema aba PPP aba FDC aba DP bonna n'obazingira mu kigoye kimu n'obateekako ekifaananyi kyobataddeko baani boogenda okuteekayo 2026 nolwa nti bano abali olwale betwandibadde tuzimbirako era babanga balina first of all siwulirangayo era nabuuza niko babaka juzi nti bwe mwali mugenda okuteesa ku tteeka lino principal yabayita n'abalaga direction gyagala mutambuliremu kati kibangawo tabayitangako era takola ki kakati okuddira personal interest n'oziteeka ku national interest n'oziteeka against national interest obeera olina obuzibu bwotuleetera kubanga abantu bali bozimbirako bwobeera nga ofuuse omukulembeze enkya so tukomawo muwulidde babaka ba national platform bamulumya omutwe abakolagana ne Museveni namwe mukolagana ne Museveni mmwe abamu ku bo bayogerako bwogamba nti ali mu kwonoona ababaka baalina mu paalamenti mu 2026 baani baanaaleeta mu 2021 yaleeta baani gwanya ogana nno Kyagulanyi mu 2017 2018 2019 2020 yalina ababaka ba paalamenti mu paalamenti ani yagamba nti yabalina tiyalinayo n'ogu okujjako yeye yaliyo kati bano baalina 50 yabajjawa nebino ebidingidde bitegeera yabajjawa gwogamba ne bano abaliyo kati ne bavaayo
kaadi ne baziwa abantu abalala nkulayirira mukulu Muhamed Kateregga abantu babanawa kaadi bajja kuyitamu bagende mu parliament tolooza mbona abaliyo be bankubedde bali bonna bafa lwaleero ne bajja batujja ne bakuba parliament bwe bu bonna balimu ne bafa nga isituda mukulonda abakabalala kyogamba olwo Uganda beweddewo bagwe mukose ku common sense ate mubeeremu nga abaasomako nze ndowooza mwasomako Muhamed Kateregga mbumba yatukadi bwagamba mbo bano babi kati mubire kombira abiri mukaaga najimbira kuki gwani agembo agenda kuzimbira kwawo mukulu taata bwanga tebali ku nsonga zaffe tubashi tubeetaaga ensonga enkulu gye tuliko kuba balamu ffe tubeere balamu y'ensonga enkulu si Ebisiyaga Ebisiyaga tebinaano gwe birwaza musujja tebinaano gwe birumiza lubuto aba babiri aba beeyagalidde okubirya ebintu byabwe era mubaleke bali ebintu byabwe just mutondeke baana bammwe baleme kubirya mbagambye tulina kudda ku families zaffe ffe taata maama abaana tubeegombese okuwasa n'okufumbirwa bikola tubaye tukola wakanga tebyegombesa baana kufumbirwa na kuwasa tebajja kuwasa bajja kumaliriza bali mu ebyo fe gisti fa abazadde kati muve ku Kyagulanyi mu mujja mu bintu byammwe Kateregga bwego bajja kuba batunuulira era gomanyi bemwakanya nabo fenge eggwanga oba ogenda kuffe kubanga gwe mukama waffe era gwe kamanda in chief era gwe okulya nabiki ogenda kubeera nga otuzanga mu bino byeturimu olwaleero ebyokubeera nti nno kyebyetaaga mu State House tekiyitawo mu Parliament kyebyetaaga mu State House tekigenda okukola ki ekyokubiri okugamba nti etteeka litajetinga ggwe bwe baakukwata mu Arua n'awalala era lino etteeka lye baakozesa eggwanga teririiko nti bakukwatira mu tteeka lino specifically kasita okola ebitabanyumira ne bawulira nga beekyaye mukyo bakozesa kyonna oba tteeka bawulira kati mukwataganye ne Rubongoya ku mulundi guno tuteeka okukkaanya ku kiki tugenda okukola eggwanga lino ndoza ogenza bw'oba otunuulidde President Museveni abantu bangi abagenzi bawaguka kati n'okutusa olwaleero Haji Nadduli alina by'ajuliza ebyokukasaka emyaka 37 ajuliza Kasaka teri mu bande bamanyi kikyali mu Kasaka kubanga ebintu tebyakola ki tebyali mu biwandiike tetwagala kuddamu kuzimba President Museveni mulala nga tutuuka ku nkomerero ya programu y'olunaku olwaleero muntu ayinza okwebuuza nti mu ndaba ye y'ebintu President Yoweri Kaguta Museveni magezi ge gamuyitiridde obungi mukulembeze mulungi alina ssente nnyingi kiki ekyo ekyenjawulo kyalina n'okutuuka ku ssaawa ya leero nga mmwe abalina abakulembeze abangi mulemedde okukwatagana n'okutuuka okwerumaluma mu ludda oluvuganya gavumenti ne bw'otunula ebiri FDC tunulira mmawo kyakoze nammwe kennyini kati embeera nga bweri kiki ekiriwo oli ye mugezi yabasinze ensumika oba mmwe kennyini mwe muli disorganized President Museveni okusooka Katonda nze yamuwa omukisa ffe ng'abasiraamu tukkiriza nti Katonda w'obukulembeze oyo gw'abayagadde naawujjako oyo gw'abayagadde naye kubumujjako abaako n'abantu bakozesa okutuuka awo bakola ki we bali kati okujja okubatemerako awo omutwe oba totemye empuuga oba totemye Seggona oba Mwanga Kivumbi oba Ssemuju oba otemye Buganda yonna ate si yokka si Buganda yokka oba otemye Uganda kubanga bano ba national leaders eggwanga lyaffe Uganda andowooza owulira bye bavuga kati bano simanyi balowooza basobola okukyayisa mpuuga Kyagulanyi oba Kyagulanyi ayinza okukyawa mpuuga olwa bano bye boogera Kyagulanyi abantu abatuufu baali nabo abamanyi n'abakyamu abamanyi ebbanga lino President Kyagulanyi lyabaddewo amanyi ani mutuufu alowooza atya akola kyakolera ani wadde asirika naye abamanyi era gwe yinda just watch the space ojja kumulaba nti yali abamanyi gwe tunula Kateregga gwe tunula
ojja kumanya nti Kyagulanyi abamanyi. Bodda mukwogera ku mpuugo n'ogamba mbu akolera Museveni, n'ogamba Mwanga Kivumbi akolera Museveni, Sseggona akolera Museveni, mbu batemyeko emitwe oba osudde Buganda. Oyira biba narrative baleeta. Kyagulanyi bamuteeka ku Buganda nti wayina okulwanira wokka nedda ssebo. Ffe tulwanira Uganda yonna etereere. Uganda batinatera Buganda tejja kutereera. Ate Mathias Mpuuga Nsamba mukama waffe abaddewo ebbanga lya savinze limala. Bwekuba kusavinga nga ddala tuli bantu nga twagalizanganya. Ebbanga lya savinze limala. Kyemmanyi ebbanga lyamazeeyo emyaka 15 atendesa abantu asobola okudda mu kifo kye e Masaka. Omuganda waffe munnamateeka waffe omulungi Medard Lubega Sseggona ebbanga lyamaze e Busiro atendesa omuntu asobola okudda mu kifo kye. Na buli omu gyali Mwanga Kivumbi e Butambala ebbanga lyamazeeyo n'amyaka 15 atendesa omuntu asobola okudda mu kifo kye nga taliiwo. Lwaki mugamba mbu bo bajjawo mu space then ng'ensi ekomyawo? Nedda bakulu. Mbu sitwagala kuzimba Kyagulanyi manya Museveni mulala. Wanagaye muno Museveni Kyagulanyi ye Museveni. Wala Kyagulanyi ye Museveni. Bw'otunulira Kyagulanyi byakola, Museveni yali abikozeeko emyaka gy'amaze. Twafunye ekitebe ky'ekibiina mu myaka 3. Museveni amaze emyaka 4 talina wadde akatebe. Kati olaba akwatagana, olaba afaanagana. Muhamed Kateregga namwe mumaze ebbanga ddene nga mufuna ssente ez'omuwi w'omusolo. Ekitebe ekyabalema okuzimba muli mu kayumba ke mulimu awo. Tewali kye mwali mutulaze. Abantu bamukakoza renovation tewali. Kati ensimbi z'ababa muzikolamu ki? Just kwesasula misaala ne mwana muzimba embuto. Naye nga temuwa kibiina kyammwe kulaakulana. Mweremereddwa nze nabagambye dda. Bano nno kati balina gye balaga. Waliwo wano ekintu kye baali bayita iPod. Kati mmaliriza. Ekintu kye baali bayita iPod kyekiruma Jema. Yali efunayo ensimbi mpitirivu. DP ng'efunayo ensimbi. FDC ng'efunayo. UPC ng'efunayo. NRM ng'efunayo. President Kyagulanyi nga batandise okimuteekako mbu afunayo ssente n'agaana kigendamu. Era n'akikuba paka iPod byaddukayo n'egenda. Kati bano baavu baluma. Balaba yabalemesa okufuna omudiddo gwali guva mu iPod. Kati balaba ye agenda mu maaso. Naye nga z'ensimbi zaali za kibi. Kuba zaali tekikolebwa. Just kulaga nti waliwo demokrasiya naye nga taliiwo. Kyagulanyi n'agamba sena kwekubisa ebifaananyi na Museveni mu bya kisiru. Kati bano bo nga beekubisa basalira balinawo ssente ne beekwatamu nga banywa bukyayi n'ambala enkofiira ne baseka. Kati nga balaga ne Kyagulanyi akola ebyo nedda bakulu. Tetujja bikola. Mugende mutendeka abaana bammwe okwagalana nga bava waka. Omwana akolenga manya ajja kuwasa maama. Tukuze tuzannya maama ne taata. Ne tufumba obutokotokoto. Nga tuzannya ne maama ne taata. Kitegeeza nga twegomba bazadde baffe bye bakola. Naffe nga twagala okubiba. Lwaki kati tukyafumba butokotoko? Lwaki tukyazannya maama ne taata? Nga tuzannya taata ne taata. Buzibu buli ku mitwe gyaffe ffe abazadde, ffe twonoonye abaana baffe. Si masomero mugeesonyiwe, amasomero galina kuyigiriza abaana kubala, kugatta, kusoma, kuwandiika, masomero. Mmwe mulina okuyigiriza abaana bagaggawala batya, mmwe mulina okuyigiriza abaana bazaala batya, mmwe mulina okuyigiriza abaana bakuuma batya famire ne banga y'amaanyi. Mmwe waka mirimu gyammwe si gy'abasomesa, si rehabilitation, mutuggyeko obugwaguwafu bwammwe. Mutujja mu bintu byammwe wa Muhamed Kateregga. Mutujja mu bintu byammwe. Mwesigalire mu bintu byammwe mubiwulire. Ono nawulidde mukodomi wa Museveni Lwaboogo. Naye ng'ayeegaana etteeka ono lyali mu kugamba kusindika ku Kyagulanyi era bagenda kulijjawo. N'ekirala kye mbadde neerabidde. Bamubuuza ekibuuzo, Morris amubuuzizza ekibuuzo nti waliwo abaatwala etteeka lino mu kkooti bo nga temuboogerako mu bisirikidde. Takizeemu akidooginze bw'ati. Tabyogeddeeko. Kati ono musajja ono mukuusa, muntu mulamu, alina molo azoogerako. Azikola azipracticinga. Bakubuuza waliwo bamwenda bali mu kkooti baawaaba etteeka lino liveewo libe scrapped off.
era ligenda kulubera scrapped. Rwabogo mukodomi wa Museveni yakyogedde nga ali mu America nteeka bino bagenda ddejo nga January tannatuuka basobola okukomyawo mukwano gwabwe ne America. Kati lwaki tovumirira abo ebyo tagala byogerako kubanga bamusasula akola kimusasuza kuvuma Kyagulanyi kumuwayiriza nti ale Ebisiyaga mbu amukyayisa abantu amazima go bagenda okukyawa. Tulinde kaago ku Kyagulanyi gwowaamye mbu abirya naawe atabirya tulaba abantu ge banayagala. Kale genda nayo anti oyagala mukulembeze atera Ebisiyaga oyagala mukulembeze atalinga Museveni. Muhammad Kateregga weesimbewo abantu bakuwagire ofuke omukulembeze atalinga Museveni ofuke omukulembeze atawagira Ebisiyaga tukuwadde obululu. Webale nnyo yogayoga munnaffe His Excellency Muhammad Kateregga. Mbagala nnyo banywanyi mwenna abaliko mubali kutwagala Adunda Lugabanda Mugereka atukumye paka kana akadde ka story enkoze kawanvu mukubanga mbali nabe ndinyo okureactingako mu nsonyi bekinyezeza naye mbadde nno bitereza. Muhammad Kateregga obonyize nsonyi wasimanyi joza ali wakituufu simanyi jofusibuka naye mwetereze basajja mmwe abeeyita abaganda bakuno nga mukola ebintu okulwanyisa baganda bannammwe nga mukola ebintu okulwanyisa abaana bannambi nga mukola ebintu okulwanyisa bannayuganda bannammwe nga muwagira bagwira. Dunda bankuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo mweraba.